Bannayuganda mbalamusizza nnyo n'embeebaza emirimu gye mukoze olunaku olwaleero. Mu kiseera kino sijja kwogera wa wendi, naye embeera gye ndimu nti nsimattuse. Abasajja banzinzeeko mu katundu we mbadde naye nga ndi mu Kampala. Emisana ga leero nabaddeko ne interview ze nabadde nkola n'abantu ab'enjawulo, naye mbadde nvaawo. Ndowooza abantu abasajja baategedde wa wendi, banteeze, mbasimattuse okwagala okunkwata, okwagala okunzigyawo, naye abantu aba bulijjo ababaddewo be bannyambye okubeera nga bakuba enduulu n'okola ki, naye nga bamaze okunkuba ebikonde, bamaze okunkuba ku ttaka, era nga bwe mulaba ebizimbozimbo n'okunkuba mu mugongo ne mu lubuto ne kunkuba mu mbiriizi nga baagala okuŋŋonza ngwe ku ttaka. Nsobodde okulwana ne nnwana nga bwe kisoboka, essimu nnwanyisiza n'embeera nayo ne ngisigaza, nenziruka mu mmotoka ezibadde ziyitawo, ezibadde zikola ki, mpaka wa boodabooda lwavuddeyo n'aŋŋamba linnya, nkudduse n'anzirusa ne nva mu kifo we mbadde. We sijja kwogera nnyo oba we nabadde okuvaawo obudde obw'emisana okutuusa bwantuusizza mu kifo we neekwese mu kiseera kino. Siyinza kugamba nti ntegedde ki bavuddewa, naye ekyamazima mbadde naakamulu okugira okuweereza obusente ewaka obunaababeezaawo, ate nnoonyewa we nnyinza okwewogoma okwekweka. Ndowooza baadde baategedde wa wendi, kubanga obidde emisana wendi wenkoledde interview ez'enjawulo, ne baagala okunzigyawo mu kaseera ako, okunkwata mu kaseera ako, naye nsobola, Mukama Katonda nannyamba ne mbasimattuka era ne nziruka. Mu kiseera kino nina wendi we neekukumye nga bwe nninda ate okulaba olunaku olw'enkya n'atandikirawa, naye nga bankubye mu lubuto, mu mbiriizi ne mu mugongo, n'okunkuba muno mwonna mu feesi nga bwe mulaba ebizimbozimbo ebyo ebizimbye, naye nsobodde nange okulwana okulaba nga tebanzigyawo. Abantu aba bulijjo oluwulidde kumpamba bampamba ne basobola okuvaayo nabo ne bawoggana. Abantu bano ne balyoka bandeka, ne ndyoka nzijja ne ntuuka mu kifo kino wendi. Mukama Katonda akyatukuuma era ajja kusigala nga atukuuma mu mbeera yonna yonna gye tulimu. Neyanzizza nnyo, mwongere essaala naye nga bamusabira n'abantu abalala. Omuntu anzirusizza yantegedde n'agamba yeggwe, bulijjo tubiraba, naye ate omuntu gwe batategedde bajja muteekako ekyomubbi, bajja muteekako ekyaki, badde balowooza bayinza okunteekako ekyo wuuyo bankwatire mu kavuyo ako, naye ng'abantu bantegedde, bammanyi, ne basobola okunzigyawo, ne basobola okumponya. Tujja kusigala embeera bwetyo weeri, naye tujja kusigala nga tukyali mu mikono gya Mukama Katonda, tusobole okuba nga tusigala tuli balamu era nga n'ensonga tukyazoogera. Mbeeyanzizza nnyo. I need your prayers, Ugandans, and you also pray for all those who are being targeted innocently. Thank you.